ekutusibwako. Chapa General Enterprises Muchikobo ku Rafiki Building eduka namba 3 abakutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omu Makago, Jama Soap, sabuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabuni w'obuwunga ayoza n'atukuliza omulwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawuwa kalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Resign Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti tali mu masavu galeeta mugejjo, kasuku tiri, chapa mandashi, chapa glycerin n'ekibiriti kya Solio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ta'ala ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Omulungi gwe tukedde nawe olwaleero ku Delta TV ngombo yaffe egamba tukole ensonga lwaki tukeera ne matumbi budde gano okujja okukola programu eno naawe gy'oli eyo oyongere okuteekateeka omwoyo gwo nawutya bona sinkana Katonda wo ng'oli muntu mulungi. Programu daaku wano ku Delta TV tubeerawo ekisibo kyonna twewaayo okubanga tukeera wano ku machange kigendererwa kyaffe kwe kuzimba omwoyo gwo twejjukanye wakati mu kubanga abamu tuyigangana tusomagana eddiini ya Katonda ennungi osobola okubeera omuddu omulungi wakati wo ne Katonda ate era obeera omuddu omulungi wakati wo n'ebitonde bya Katonda byonna byowangaala nabyo. N'olwaleero nziguse ne programu eno ogenda maaso n'okubanga tugikola tulamu ne bannaffe abachapa General Enterprises Uganda Limited basinganibwa mu kikuba awo wewali amaka gaabwe amakulu naye ng'ate bannaffe abachapa abo tebali mu kikuba wokka bali mu buli duuka lyonna erikuliraanye wamu ne supermarkets zonna ezikuliraanye. Bwe buulira ng'oyagala kugula products zaffe ne oba toze mu kikubo naddala gwagula akamu akamu amaduuka gonna yakuliraanye weetuli ate gw'oyagala ogula mu bungi gwe njagala ojje mu kikubo kubanga ojja kuba ofunyeemu nnyo lwaki tukwera ku bbeeyi nga yeeyo bbeeyi ya kisuuzi tukugiramu ddala twagala naawe ogenda okole. Ekyokubiri twagala nnyo bw'oba ozze mu kikubo tukuyambeko naye bizinensi yo esobole okutambula tutya nti oba oguze ng'oguze byoguze biguze mu bungi tujja bikutambuliza tubiteeke ddala wennyini ku dduuka w'okolera nga totaddemu transport yegwe soka lwaki nti gwagula mu bungi gwabajja mu kikubo naye gwayagala okugula akamu akamu nga yagala kugula kamu kamu n'oba toze mu kikubo amaduuka gonna agakuliraanye wetuligendo bagambe njagala Prestige Margarine bajja kuba bamukuwa maduuka gonna agakuliraanye bagambe njagala sabuni wa Jama sabuni oyayoza engoye sabuni ow'ekitole bajja kuba bamukuwa bulungi nnyo. Sabuni wa Jama tumina mu kalazi bbiri kale enjeru ne kale ya cream aliko n'ekigambo kigamba nti povu mingi kinasinga okukwata mu Luswayiri naye manyimu ku Luswayiri otegeere kyentegeeza ti sabuni oyakola ekyovu ekingi. Sabuni wa Jama sabuni akyasinga twamukozeemu ekyenjawulo kitali mu sabuni yenna nti twamba kutiddemu ebitole naddala mu abali mu maduuka kibayambe okubanga bemba mu mutunda nga sabuni ddala mulungi ate era kibayambeko n'okubanga akuuma amannya gammwe. Olina waba atumye mwana muto nti genda ku dduuka ewagundi ogulireyo sabuni ajjagula sabuni yamukutuuseeko ng'omwana omutono waba amusuddeko mu ttaka era atuuka ali bulungi. Lwaki? Kubanga sabuni twamusabise nga bwe tusabika omuti kyetunoonyaamu sabuni oyo obeere ng'omuganyulwamu era obenga owamu omwenyumiririza mbe. Bannaffe abachapa abamukutuusaako naye tebalina sabuni oyo yekka balina ne sabuni anaaba gwe tuyita owa Lanzo Bathing Soap sabuni mulungi ddala alimbika ebyenjawulo coconut blueberry ice cool menso tulina ne antibacterials gwe nsinga okukozesa kulwaki kenategeera nti alimuuka akadagala takkiriziganya na buwuka bwa ku mubiri ayagala kuume ng'oli mulamu bulungi. Kale bannaffe abachapa bakutuusaako sabuni oyo anaaba owa Lanzo. Eŋŋombo y'abali naano mama wange asoma amawulire tumutera omulaba muyita Jatishamima yaŋŋamba alina eŋŋombo yaabwe gye bakulirako eyo waabwe mubengeye nga egamba nti tunaaba kwayoza naye ffe eno twagijjawo dda. Eno omucapa tugamba anaabe n'ayoza tetukkiriza kunaaba kwayoza mwabakyanaaba kwayoza Jatishamima mwabakyanaaba kwayoza mwe benjogera nammwe nti eno omucapa twabikyusiza ddala anaaba n'ayoza manye ntegedde bulungi. Tulina sabuni w'obuwunga esabuni ewa Toast menye kindeke ki nga tulina bingi naye njagala kusembyayo kino sabuni oyo nanga bemwogedde twamulese ne mu kika ekirala sabuni wa Jama waali naye twaleseyo n'ekika ekirala kyebayita ekya classic naye sabuni itumwina era mu buwunga ne muti bulaba kigambo classic sabuni oyo waffe mugule ojja kuba wagidde programu eno obutereevu. Classic lavender esabuni gwe tulina obuwunga n'ebirala bingi. Kale gwe muwulu njagala ngende mu programu butereevu nga naye bw'oli mu kutegeka Nala Instant Noodles fuziteeke mu kabawulo awo oyiwemuko ku mazzi agookya dakiika 3 ne 5 ojja kuba otandise okulya emmere ey'omubiri nga naffe eno ate bwe tukusiigira bwe tukuweereza emmere ey'omwoyo. Ndi ne Sheikh Abdul Malik Mudde Nuhu Nabwaga
pozi musibukawa buyenga butambala sir. Buyenga butambala. Yes sir. Abe butambala wasagambize. Dine Sheikh Abdul Malik mudde okusibuka eri obuyenge butambala naye enkyayolwaleero tutasijja avudde bulenga ewanna alongo faazi kale tulinayo olwaleero okugenda kukola maaso programu eno manyi naawe gyoli ebigambo bya Sheikh obyetaaga sembeza akakalamu n'olupapula oyongere okubanga oganyulwa nzikiriza gwatulaba mukwatireko mu ngalo nze nja okubuulira engalo za Sheikh eziwulika zitya naye nga ye tulinayo olwaleero Sheikh Abdul Malik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yansa mshukurana. Alhamdulillah nango kusanga Sheikh. Akanyiriro. Ramadani. Yes sir. Atenga madengera yantu osiba batosiba. Ramadani yene inakutunyiriza. Wanga emibiri kiddamu obulamu ate Mukama Katonda atuwa bingi nnyo Ramadani muno. Amazima omusiraamu amalako Ramadani. Nga wetugiyita nga ennaku emweyongedde abamanyiko ebitonotono tubeera twenyamira tasekashirafu atusobedde ne Ramadani agimaze ekaakaaba Ramadani yali baddenga omusiraamu. Sheikh Abdul Malik mudde tulinayo olwaleero tugenda kola programu eno ffe mbiriri nagambye ku studio tulimu abantu tulimu basatu mulimu nze ne Sheikh Abdul Malik mudde ne banafa bachapa bolengera wano maaso naye abagenda okwogera babiri nze ne Sheikh Mudde ate agenda osinga okwogera Sheikh Mudde saagala kulya budde bwe njagala kutambula naye otero Sheikh Mudde Ramadhani nga bwasiibula agenda mbadde sinafuna chance ekukyazaako wano mbadde ngezaako munonya Sheikh Mudde ono mukyazeeko naye nga buli omukubira essimu aba afulumya ali Dubai muntu wanyonyi akati okumufuna wano olwaleero manyera mu nnaku zinadduka agenda vidiyo girira wano ndio genda bera wewe inshallah tulinayo olwaleero Sheikh Abdul Malik mudde njagala kumusaba seba abalungi bana batulaba balindiridde ebigambo byo bongera okubanga baganyulwa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina habibina khalilina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sheikh twebaza Allah jalla jalal atusiza ku nabuno wa Ramadani era yatusa mu Ramadani fenna abamu tumwebaza mwaka ensuso nga tujja okulaba maaso eyo naddala kati nganze Sheikh. Yes sir. Allah ampadde Ramadani ndoozi eno kati eyinza okuweweza engeri 10 nga nzisiiba n'ezimalako. Alhamdulillah. Nga nzisiiba n'ezimalako siriwa siba ngattako bugasisitati ekyo kikulu nnyo era Allah mwebaza okubanga ampadde obulamu obwo nabangi nnyo abalinga nze eyo abatulaba ku Delta TV twebaza Allah bawadde obulamu naabo Allah basobosezza okusiibako kye basiibyeko abaafunamu obuzibu Allah n'abasuusa tumwebaze Allah kubanga tubadde tukyali awo Sheikh ne batubikira mukadde waffe Kabowa tasobodde kugimalako. Kyankizo nnyo okumanya nti Mungu aba akuwadde obulamu aba akyakuwadde ebirungi bingi nawe kityo tumwebaza Allah tusaba okusaasira n'emirembe gidde nabbi waffe omwagalwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam omusomesa waffe ow'ekitalo eyatubuulira buli kimu eyatwagaliza buli kirungi. Sheikh nze nno mu Ramadani muno bisomesebwa bingi badde nzija mbigoberera ne mizikiti gye tusaalira ne gye tubeera ewaka era byebibadde bijja bisomesebwa Ramadani nyingi eziyise. Neegomba okwogerako ku nsonga ziringa 2 Ramadani eno nga weeri mu kugenda. Ensonga esooka gye njagala twogereko ejja kuva mu hadithi ya mama waffe Aisha radhiyallahu anha. Yabuuza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta in alimtu ayyu laylatin laylatul qadr madha aqulu fiha ya Rasulallah olaba otya wembanga ntegedde olunaku
olw'ettendo olw'enkizo mu Ramadani olwa Lailatul Qadri. Lailatul Qadri abatulaba lwe lunaku olwa enkizo ennyo Allah lwe yatugamba mu Qur'ani nti lusinga emyezi 100. Emyezi 100 ababaliriza abangungu ne bagyenkanyankanya n'emyaka nga 83. Sheikh nze naawe tuyinza okuba tetulina ssuubi liweza myaka 83 ate si ekyo kyokka newaffe mu famire zaffe abawezeza emyaka 83 batono. Ekitegeeza olunaku olwo omuntu waba alusanze aba afunye ekintu kyamaanyi nnyo kuba omulimu gwakoleramu gubalibwanga gwakoledde emyaka 83 oba okusinga emyezi 10 nga Allah tabaraka wa taala bwatugamba mu Qur'ani ekitiibwa. Olunaku olwo maama waffe Aisha radhiyallahu anha lwe yali abuuza ku Muhammad sallallahu alayhi wasallam ti wembanga ndutegedde olunaku olwo njogerere mu bigambo ki? Omusomesa waffe omwagalwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'amugamba faquli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ebigambo ebyo bye mbadde njagala okusooka okutandika nabyo abatulaba ku Delta TV babitegeere amakulu gaabyo oba n'ekigendererwa kyabyo. Ebigambo bingi ebirungi mu adhikaari ezatusomesebwa zetwogera ng'era nazo za nkizo. Naye maama waffe we yabuuza ekibuuzo ekyo baamugamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba nti gamba Allahumma innaka afuwun, Katonda wange oli musonyi, tuhibbul afwa fa'fu anni, oyagala nnyo okusonyiwa nkolaki musonyiwa. Abasiraamu abatulaba Ramadani ng'etambula ennaku zino ezisigaddeyo tuyitirize nnyo okwenenyeza Allahu tabaraka wa taala. Tuyitirize nnyo okusaba Allah atusonyiwe kubanga tetumanyi akawunti zaffe ziyimiridde zitya. Sebo Seeka Ashirafu kyensaba okubuulira oba okujjukiza abatulaba nti okwenenya, okusaba Allah okwenenya okukusonyiwa tekitegeeza nti omanyi kye wakoze. Okusaba Allah okukusonyiwa tekitegeeza nti olina kumala kumanya kye wakoze. Kubanga kankuwa ekyokulabirako Sheikh, ku duniya kuno kwe tuli Allahu tabaraka wa taala ayina ebintu bingi nnyo byatusonyiwanga tetumanyi, byetukolanga naffe tetumanyi, mu kusobya, mu kwerabira ne mu butamanya. Ebyo Allah yabitusonyiwa. Naye ng'ate ku akawunti yaffe ebibeerako ekyokulabirako Sheikh, okkirizibwa okutulugunya ebitonde bya Mungu mu dunya muno obinako obuyinza. Sheikh, osobola okumbuulira biwuka bimeka byoyiseeko ng'ojja wano ng'otambula? Wallahi siyinza kubuulira. Bitonde bya Mungu n'ebyo. Subhanallah. Ojjukira ekyafaayo Sulaimaani alayhi salaamu yali atambula n'awulira ensanafu ng'egamba nsanafu zinne waayo nti la yakhtimannakum Sulaimaana bijunuudi. Muveewo Sulaimaani takola ki? Tabalinnya. Olina omukisa oguwulira ekiwuka nga kigamba kiwuka kinne waakyo. Era Sulaimaani yayimirira n'atakola ki? N'atakirinnya. Olina omukisa oguwulira ekiwuka nga kyogera tubirinya. Sheikh, twali tukula manyi bangi abaakola bino. Nina mukwano gwange gwe nali nsoma naye primary nga tayita ku mbuzi nga tagikubye emboofu. Kano twali bato. Naye waliwo n'abakulu abatuntuza ebitonde bya Mungu mu ngeri bw'ekyo. Ebintu ebyo bigenda ku akawunti zaffe. Woba wenenyeza Allahu tabaraka wa taala, wenenyeza ebintu ebyo ne bewanyiiziza nga totegedde,
nga we tuli wano Sheikh Ashraf olina abantu abatakwagala amazima abamu wabakosa naye tomanyi bye wabakosa woba wenenyeza Allah tabaraka wa taala wenenyeza bewakosa abaddu be botomanyi bewanyiza nga totegeka kuba Allah tabaraka wa taala ayagala nnyo okukola ki okusonyiwa ogunno omutendera we tuguvaako ne tudda ne ku mutendera ogw'okumanya biki bye tukoze balil insanu ala nafsihi basira buli muntu watuulamu awo asobola okumanya ensobi ze eri mungu we okubamu akafaananyi n'olabira ddala kubanga ekyokulabirako omuntu nga nze Sheikh nsobola okubeera wano nga siriredde kugenda wa mungu wange era nze we bambikira omuntu kyensooka okulowoozaako nti agenze yeetegese si kyangu kugenda nga weetegese olw'okuba oba toli ready n'ebyo biri ku akawunti yo si kuba nti oli mwonoonefu nnyo naye okusobya kwa butonde bwaffe abanadamu ithan mu Ramadani muno ekyomukisa omulungi nti Ramadani weetuuka Sheikhe abasiraamu balina engeri gye banywezaamu obukomera bw'eddiini yaabwe enneeyisa neyeeyongera okubeera ennungi n'okurakaba n'okugoberera entambula zaabwe mu ddiini ne tulaba emirundi mingi ekikakasa ekyo tulaba emirundi mingi Ramadani webezze ab'amabaala bakomplaininga ab'ebinyumo bakomplaininga nti gurupu eno ey'abasiraamu ebadde yenyigira mu bintu ebyo ez'okukanega kati engeri gyendi mu Ramadani kaneekwate ku mungu wange naye Aishata nga tuzze ku hadithi yetutandikiddeko maama waffe Aisha yali abuuza Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyayogera ng'abuuza ffenna tukakasa simwononefu simusobya maama waffe Aisha tetumumanyi mu baki mu basobya mu boononefu byetumumanyiiko tetumumanyiiko mu boononefu ne gwe yabuuza yali amumanyi nti si mwononefu naye yamugamba nti itiriza okugamba tuhibbu lafwa fa'fu anni ebigambo n'ebyo bakadde baffe abaakulembera bo baali babifuula luyimba mu Ramadani lwakuba emirembe we gizze gikyuka ebigambo nebifunamu obuzibu naye nkubiriza abatulaba ku Delta TV nti tuyitirize nga Ramadani egenda okwegayirira ennyo Allah jalla jalal atusonyiwe ng'ekyo nkijjira ddala ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi eyo twenenyeze Allahu tabaraka wa taala olw'ebyo bye tumanyi ne bye tutamanyi nga tubiyisa mu kigambo ekyo kye yatuwa mpozi ekigambo ekyo Sheikh wakitunuulira kitegeeza istighfar istighfar eyinza obutakoma ku Allah okusonyiwa kyomanyi nakyotomanyi nga tubadde tukyogedde ku mutandiko istighfar eyitawo nekuwa nebyobadde tosabye Mungu naye ng'ate obyetaaga tutunuulira nabbi wa Mungu Nuhu alayhi salaamu yagamba bantu yabagamba faqultu astaghfiru rabbakum yursili samaa alaykum midrara oli eyo ebintu biganye ebintu bikudde Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni nabbi eddagala yalituwa oli eyo omwana akuze Ramadani we yayingira n'ogamba nti Allah agenda oli eyo omwana akuze Ramadani we yayingira n'ogamba nti Allah agenda kumpa omwana n'otandika okusaba Allah osaala osula osaala osiiba buli kimu okikola olafuuba na Ramadani tekulekaawo nga Mungu takuwadde mwana naye eddagala erisembayo lyensobola okukuwa yaweka ekibikka ku byonna by'okoze Allahumma innaka afuwwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Era lisobola okubeera eddagala ly'okuzaala ekyo ekigambo nga bw'oyogedde bwotyo. Yes, Nabi Nuh alayhi salam alayhi salatu wassalam manyi abaagala okumanya ekyo be bangi okwogera ekigambo Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni tukimanyi ekigambo kyaffe kya Ramadan kyaka kitegeeza ki? Shekh, ekigambo ekyo kitegeeza nti Mungu wange ow'ekitiibwa oyagala nnyo oli muyitirivu wa kusonyiwa. Tuhibbul afwa oyagala nnyo okusonyiwa. Nsonyiwa. Awo nno gwe ng'omuddu oba weetadde mu kifo mw'ojja ng'otegedde nti eri omukama wo. Ekyo kituufu. Oba otegedde nti eri omukama wo Allah ow'ekitiibwa akumalira byonna. Ebigambo bino Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni nga bw'ogambye seeka. Naam Sheikh. Negomba nnyo okumanya bijja bitya okubeera eddagala ly'okuzaala. Bijja bitya okubeera eddagala ly'okuzaala. Yes. Ebigambo ebyo bitegeeza nti oli mu kwetondera Mukama Katonda wo akusonyiwe. Naye tulaba Nabbi Nuh alayhi salam agamba abantu faqultu astaghfiru rabbakum. Ye abagamba nti mwenenyeze Mukama Katonda wammwe, n'atabawa swiga n'atabawa bigambo bye bagenda kukozesa. Ffe ne tufuna omukisa Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'atuwa ebigambo ekitegeeza nti ebigambo bino bijja mu kulafuubana Nabbi Nuh alayhi salam kwe yali agamba abantu be nti nabagamba abantu bange mbagambye mwenenyeze Mukama Katonda wammwe. Naye mu kwenenyeza Mukama Katonda wammwe ki kye mugenda okufuna? N'atandika okumenya ebibasumbuwa byoleseresa ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Nabbi Nuh alayhi salamu mu byeyamenya mwalimu n'okutaasa abantu obugumba Sheikh. Kubanga abagamba nti Mungu agenda kubawa enkuba. Enkuba tukimanyi nti baraka. Nga mumaze okwenenya. Mwenenyeze Mukama Katonda wammwe abawe byonna bye mubadde emitima gyammwe giyayaanira. Era ngambye nti omuntu ali eyo alina ekimusumbuwa. Naye ekimusumbuwa ekyo Ramadani we yatuuka ffenga abamanyi Ramadani weetuuka tugamba nti otyo ekiseera kituuse kitwogereramu ebigambo eri Mungu atuggirewo ebiganyi atuwe bye twagala. Naye kisobola okuba nga tutuuse mu lunaku luno olwaleero Sheikh leero 25 nga kyewasaba Allah tolabawo wadde n'enjawulo ngenda kwanukula. Tukitegeeza nti Allah wekiwadde tawulira dduwaazo. Naye tugambye nti ekigambo Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam kye yaramira maama waffe Aisha mukyala we radiyallahu anha kikulu nnyo, kisobola okuba nga kyekigenda okuggyako natti yabadde eremesezza. Lwaki kisobola okuggyako natti? Nuh alayhi salam yatugamba nti bw'omunaamala okukyogera ekyo ekigambo Mungu agenda kubawa bimwagala ng'enkuba eyo baraka. Eno mu kibuga tuyinza obutagyetaaga naye Mungu tukivunula nti baraka. Kubanga omukibuga kyagamba nti ate sirima biringanya Sheikh. Naye ate biringanya gw'olya ava mu kyalo enkuba era agyetaaga. Wenenyeza Allah n'akuza biringanya gw'ogenda okulya. Yurisiri samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali. Awo nno ndowooza ffe ab'ekibuga we tukanulira amaaso. Kubanga oba otudde mu dduuka lyo olinda baguzi bagula esabuni wa jama naye nga baganya okujja. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ennaku zino ezisigaddeyo mu Ramadani tuyimbe ekigambo ekyo. Ojja kgenda okwekanga ng'ebokisi zonna ezajjama z'olina mu dduuka bazitutte. Amwali manyini kwatulaba kati otegedde lwaki Sheikh agaa nti enduwa nkulu kubanga bwewenenyeza Katonda Sheikh yakatuwaako bibiri Katonda yakola. Bwewenenyeza Katonda Sheikh yakatuwaako bibiri Katonda yakolera.
agaide kisooka yursil samaa alaykum midrara katonda agenda kubatonyeseza enkuba eve mu ggulu nga ya mirembe enkuba nnungi naga nti oyo mudidi kumbe amwali Sheikh waffe omu namuwulira nga soze naga nti awo n'abaganda be babba ekigambo omudidi oyo mudidi kumbe amwali katonda asooka abawo omudidi gw'ensimbi katonda asooka abawo eno omudidi gw'ensimbi ani atayagala mudidi gwa nsimbi simanyi naye nga guba watono Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sheikh okwenereza Allah kwa buli kiseera si kwa Ramadhani yekka. Naye ekigambo kino mama waffe Aisha radiyallahu anha abuuza Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti olaba otya nga ntegedde olunaku lwa Laylatul Qadr. Njogerere mu kigambo kino. Ate Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'agamba njagala kumanya nnyo wano nzadde ntya n'ekigambo kino kubanga nti kireeta oluzaalo. Naye ndabyeko ngambye nsimbi Mungu agenda kumpa omudidi gw'ensimbi n'ekyasoose kyabadde n'enkuba oluzaalo luno nzakozesa ekigambo Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna kubanga manyi abeetaaga okuzaala be bangi. Tugambye Sheikh nti mama waffe Nabbi akimulamira akyogere ku Laylatul Qadr gye tuli mu kunoonya ffenna essaawa y'olwaleero. Ekigambo ekyo Nabiyuna Nuhu alayhi salam kyatukakasa nakyo nti Mungu agenda kutuwa bye tunoonya. Naye Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akirambira Aisha radiyallahu anha akyogera emyaka 80 mu egyo. Emyaka 80 mu egyo. Obudde bwe tusigazaayo bukyasobola okutuwa ekiseera ekyetunzibwa ekityo Ramadhani okugwako kubanga Nabbi waffe omwagalo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba tunoonye Laylatul Qadr fil ashri al-awaakhir. Olunaku 10 zino ze tulimu tuginoonye. Ebigambo ebisonga ku lunaku 21, 27, 23 bingi ebiri awo. Naye nga formula Nabbi gye yatuwa sallallahu alayhi wa sallam yennaku 10 ezisembayo. Ekitegeeza okuva olw'abiri we lutandika ate ng'ekyekulabirako ekirungi kyava ku ye kubanga ye we zaayingiranga ng'anyweza enkutu ye sallallahu alayhi wa sallam wa ahya al-layali n'okwebakanga akukola ki akwesonyiwa obanga kukendeerera ddala asobole okwenyagira ku migaso emingi egiri mu nnaku zino. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalikomye ku 21 oba 23 naye yayagala okutulaga nti emigaso tulina okuginoonya mu nnaku. Nabbi yenyweza mu nnaku zino 10 naye ng'ate yalina immunity talinga ffe Sheikh. Nabbi wanjawulo nnyo naffe. Jukira yawmul qiyama bwe tuli batunoonya shafaa tujja kgenda ku bannabbi bonna. Naye akhira ne bajja tugamba nti mugende ewa Nabbi eyasonyiibwa ebyasooka n'ebyasembayo ye immunity gye njogera. Naye eyasonyiibwa ebyasooka n'ebyasembayo anywezezza enkutu ye mu nnaku zino 10 ayongere okufuna emigaso gy'ennaku zino. Fenno kitegeeza tulina kwenyweza okusingawo. Kakati Sheikh kyobuuzizza ekyoluzaalo Nabbi Nuhu alayhi salamu amaze okutugamba nti istighfaaru eyo egenda kukuwa bye weetaaga. Naye wano Nabbi Muhammad atugambye nti woogiremerako mu nnaku zino Allah n'akutebeza Laylatul Qadri oba ogikoze okusinga emyezi 10 nga buli lunaku weenenyeza Allah tabaraka wa taala. Awo Allah ow'ekitiibwa akuwa byobadde tomusabye, akuwa byobadde oyaayaanira nga tobifulumizza ku lulimi lwo kubanga ategedde nti omuddu wange antegedde gye ndi.
manye omulungi atulaba ebigambo bya Sheikh mukadde waffe Sheikh Abdul Malik Mudde birina ekifaananyi kye bikusiigira ekifaananyi kyakwenyeza Katonda nnyo nnyini ddala mu nnaku zino ezisembayo ku mwezi guno gwa Ramadan. Message zenfuna wano ku simu yange nnyingi ez'abannaffe abaliko abatulaba manye bannaffe abali mu mawanga ag'ebweru tutambula namwe butereevu mwebale okubanga mugoberera Delta TV tukole sebo ntegeddeko wano nti tuliko bannaffe abatulaba bali mu ggwanga lya Edmonton, that is Canada. Yes, Canada Edmonton amawuga muhule genfuna ati bo bagenda mu budde bwa kusiibuluka. Special tuli muddako tuli muddako abantu bali mukulya ddako tulaba muddako ate bo bannaffe eri gye bali bagenda kusiibuluka busiibulukusi kale tujja kuba tuyingira ndoza musawa nga 3 ez'emisana ate nga bo gye bali bagenda kusaala talawiya. Olaba ebigambo bya Katonda bifaanagana. Wenkusabira gwe omulungi atulaba omanye nti olina omukisa munene okubanga wano osiiba essaawa ez'osiiba 8 essaawa z'osiiba 8 naye bannaffe abali mawanga ago bantegeezezaako nti basiiba essaawa eziri wakati we17 ku 18. Obudde bungi ngade njogerako ne muganda wange Sheikh Idi Musa Kinene n'ambuulira embeera gye basiibiramu ninga akakatifu abali wano tuli sabuti naye Sheikh agambye twenenyeze Katonda lutujja okubanga tuganyulwamu tujja okubanga tufunamu nnyo nnyini ddala. Kale njagala okuddayo wa Sheikh ayongereyo okutuwa ebigambo ebifaanagana kunga ebizimba omwoyo naye mbajjukiza nti bannaffe abakyapa bateeka sente zaabwe empya n'enkadde mu programu eno bw'obawagira oba osazeewo programu ya ddaaku na buli mwaka ebeerenga ku Delta kweri kyentegeeza kugula Prestige Margarine, gula omuzigo waffe gwa kasuku, ogula omuzigo gwa tiri, okono kugatta Nala instant noodles wamu n'ebirala nga bwenja okujja nga mbimenya mpola mpola insha Allah. Naam Sheikh. Naam Sheikh. Sheikh ekigambo kyaffe ekyo wasiya nabbi yagitulamira sallallahu alaihi wasallam yagitulamira tugyekwateko nnyo nenjagala ngiramire abalabi ba Delta TV abalungi nti Ramadani nga weggwako. Disclaimer gyendeka okwenereza Mungu tekoma mu Ramadani naye wasiya eno yajja mu Ramadani nga n'abuuzizza kya mu Ramadani nabbi n'amulondera yeeyo kitegeeza kyankizo nnyo ne tukisanga nga twagala okukibaako Sheikh tugende ku kyokubiri ne tukisanga nga nabbi yatunnyonnyola alayhi salamu Nuhu biki Mungu byatuwa tugamba nti yatukakasa nti Mungu ajja kutuwa emikisa barakati nga tuwekutte ku istighfar. Allah wekitiibwa ajja kutuwa wayumdidukum bi amwali wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara amwali wa banina. Sheikh wayagadde nnyo ekigambo ky'abaana ekyo. Sheikh talinayo mwana? Anze alhamdulillah nina. Oyinayo? Naye mmanyi abeetaaga abaana be bangi. Na abeetaaga abaana tusooka okubasaasira. Mungu owekitiibwa abasaasire nga mulabi Mungu abasaasire. Ekirungi Mungu owekitiibwa tasumagira teyebaka era teyeerabira. Kituufu. Kiruma nnyo Sheikh okuba nga toyina mwana kya bbeeyi ne Allah wekitiibwa waali tumuwanjagire naye okumuwanjagira okw'amaanyi kwe tulina olwaleero kwakumwenenyeza n'ekigambo kino Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah agenda tuna mu nsonga zaffe. Sheikh abaana tujja kubafuna nga twekutte ku kigambo kino n'ebirala byonna ebitawaanya obulamu bwaffe. Manyi buli muntu ali eyandaba atulaba ku Delta TV alina ekitawaanya obulamu bwe nga kigaanya okutuka. Nabbi yatuwa eddagala Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuyitirize ekigambo kino oba oliawo Ramadani weenaggwerako Mungu ajja kubaasumuludde byetulina. Ebigambo bya Sheikh Abdul Malik Mudde nga tukyagenda mu maaso n'okubinyumirwa kubanga tukyalina eddakiika 10 zetugenda okuba nga Sheikh tumweyongeza. Ndakiika 10 zetubulayo inshallah nja kuba nzigabana ne Sheikh yajja okutwala 8 nze nja kundekera eddakiika 2 zokka zijja kuba zimmala okuyisaawo obubaka bw'abakama bange. Naye kyengezaako okusiigira Sheikh atukubiriza okubeera abantu abeenenyeza Katonda nnyo nnyini ddala mu nnaku